abantu bangi beemulugunya naddala ku nsonga ya saidi y'ebyobufuzi. Bagamba bannabyabufuzi bakozesa abavubuka ne babalekaawo. Abalala bagamba mulwanyi nnyo mu ab'omulembe guno okuyingiza abavubuka mu byobufuzi okubigoberera n'okubitegeera naye ate tebafunyeemu. Bafunyeemu bizibu bagweredde mu makomero okutwalizibwamu. Nga tukuza olunaku lw'abavubuka ku saidi y'abakulembeze bisoomooza ki ebiriwo nangeri ki gye tusobola okubinogera eddagala? Ebisoomooza abavubuka ebyaliwo nga ffe tetunaba kujja mu byobufuzi era byebiriwo tebinaba kukyuka nnyo naye waliwo tusooke twebaze abantu abalina kye bakoze okulaba nti abavubuka benyigira mu byobufuzi. Of course waliwo omulembe gwa Uganda Young Democrats ogwaliwo okulaba nti gukunga abavubuka okwongera okubategeeza ebyobufuzi. Wakati awo aba Uganda Young Democrats ne beegattako reform agenda eyali eya Mukulu Besigye. Naye omulembe ogusinza okutegeera ebyobufuzi ogwali gwebase ogwazuukusibwa gwe mulembe guno nga Bobi Wine azze. Okay, Bobi Wine kyekyanguwa naye Mukulu Kyagulanyi Ssentamu Honorable bwe yajja mu bukulembeze alina engeri ettutumulye gye lyasitula abavubuka ne libalaga ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abavubuka abaali ku Ludo, abavubuka abaali ku Puulu, abavubuka abakeeranga mu bintu ebitabagattako ne basituka ne bamanya nti banaye kangende nsooka enfuna endaga muntu. Ekyo kyali kikulu. Era mu kugoberera ebigambo byali ayogera ne batandika okugoberera okumanya eggwanga lino gye likola ki na biki ebifudde mu budde obubaddewo. Kwegamba abavubuka baafuna eddoboozi mu mulembe gwa Kyagulanyi Ssentamu. Baafuna eddoboozi eribazuukusa bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga, sente ezibbibwa, biki emikisa gyabwe gibadde ludda ne gitabatuukako n'ebirala. Ffe ng'abakulembeze ekisinze olutalo lwe tusinze okufiirwa kwe kuba nti wadde abavubuka bazuukusiddwa naye tetunaba bateekamu mutima gwa kulwanirira ezo sente ezibabbibwako bo ng'abavubuka. Awo tebannatuukawo. Bazuukukiddwa bawulira ebigenda mu maaso naye zino sente ze babba nti obukadde nti trillion 10 zibbibwa. Kati awo omuvubuka tannaba kukitegeera nti zino sente zize. Era tannaba kitegeera nti nze bwenzuukuka bwennywa gavumenti mba ngisasudde. Bwenkola sports gavumenti mba maze okukola ki? Okugisasula. Ye tannaba kumanya nti zino sente bwe mba nina boda yange ng'omukulu adanyonyola. Bwe mba nina boda yange neekuba ekinnya neekutuka empagi neyonooneka. Boda yange eno ngenda okugigula bagireeta ng'eri ku miliyoni boda etukaano ng'eri ku miliyoni nga 3.5. Netugiteekako omusolo gwa miliyoni 2 neyingira 5.5. Netugikozesa omwana akozesa boda eriko buli liita eriko kumpi 25,000 ez'amafuta. Kati bw'obala nti no tuli mu Kampala wokka lwe baasemba okuwandiisa abaayagala okwewandiisa bawandiisa 12,000. Boda emitwalo 10 n'egyo egiri wano mu Kampala ekitono abeewandiisa wano bazikwatako ne bawandiisa. Kitwale nti buli boda ekosa liita 2 era kitwale ze siringi nga mutwalo. Kitwale nti ekosa liita 2 buli liita ogibalire kakaga buli liita ogifuneko 2,500. Lwaki ngamba 2,500 ze miliyoni 600? Lwaki ngamba 2,500? Ku mafuta kwokka ffe sente ze tuteeka ku mafuta we gatuukira ku pampu oweesanga nga kumpi liita eriko kumpi siringi nga 1,500. Naye kati nowa petrol station bamukyajinga n'emmotoka eyagaleese bagikyajinga. Ogenda okulaba emisoso egiri ku mafuta nga woggwerayo kati bwe bukadde 600 ku boda zokka mu Kampala wokka. Ate ze basemba okuwandiisa naye nga zisukka mitwalo 3.
Kitegeeza nti bodaboda ezo zisobola okuba nga zituleeta akawumbi kalamba ak'omusolo naye omuvubuka oyo akawumbi ako asituse okumanya nti akawumbi kano kali bakatujjako fe mu mirimu gyaffe naye kaluwa okadimandinga ne bagamba nti tetulaba nguudo tetulaba mu malwaliro tetulaba ki kubanga bino ebintu byandibadde free wandibadde ogende omuvubuka yandibadde agenda mu ddwaliro lya gavumenti ng'asobola okusangayo eddagala nga mutabani waali ku ssomero nga ebinnya mu nguudo tebiriiwo amasanyalaze mu kyalo nga gatuuse naye ne leero wetwogerera amasanyalaze ga ebitundu 23 ku buli 100 mu Uganda yonna kati omuvubuka Yesu asituse naddala mu mulembe ogwa Kyagulanyi abavubuka basituse ne bategeera ensonga z'ebyobufuzi naye tebannabeera bavumu kimala kulaba nti baŋŋanga babuuza ebibuuzo era bateekawo embeera ebaddisaamu ebibuuzo ebyo si nti bateekamu si nti bainsitinga naye balina okuba nga balina mechanism ewulirizibwa twabawa ababaka b'abavubuka naye ababaka b'abavubuka eddoboozi ly'abavubuka wali ku fulo ya parliament obeerako toliwulira ng'ate we ababaka baabwe bakola ki mwebali naye tobawulira nga badimandinga nti nedda because abavubuka balina kubeera aggressive kubanga boiling point y'omusaayi gw'abavubuka ebeera waggulu nnyo kufa abate kati ababuvuddemu aba ayagala ebintu abyagala ddakiika eyo ayagala answer naye bali disappointed n'abakulembeze kati tutuuse ne babazaayo mu PDM ne babajjaayo mu skilling bayige ebyemikono ebitali bibi ne babazaayo nga balina kweyiya bweyiya ensi ezikuze